Nze Irubi 99 okwegetta sabo aka kasita waswa irale. Yegwe Irubi 99. Yes obi laptop catalyst. Nga wakuba hiti. Iti nyingi tukyakuba nnyo, iti nyingi brother. Wabulira wanaye. Jasimbayo naye nga omanyi obitegeera bingi byomwe babituuba oba biki kyekimu. Yesewo. Nenga Irubi yegwa wakuba kayimba kafaza ngobya. Sikokka nkubye naalya, nkubye muzimbi, nkubye nyane ekutudde, nkubye musuubuzi. Essala za faza ngobya zitujjako ekizikiza. Nizituyire emikisa nga abaana abolweza, nkulembera faza nfukamidde ne Tereza. Tetukyakugako gesala zo gwe zatugezza. Novena yetu filira nga Jesus Christ. Basaleke kitovu anti Pedro Pio yankuba lapu injection. Abanike. Akayimba kwa kafulumya mwaka ki? Akayimba kuna kafulumya 2016. Yesebo. Nga amanyi gali mangi. Amanyi gali mangi alejukira na student bichi wali. Wali osomerawa? Kwa Archbishop ne Masaka Exodus. Okay. Yesebo. Kati ozalibwa wana ye. Wanji nga omanyi family nene bichi chotera Masaka Kampala. Yesebo. Nenga yegwe kasita hirale. Agemanyi aganda. Amanyi eri kusomero. Aganda ga muntu gona gatambula buli wambichi. Mu music era duzita Irubi 99 enkuyegete ya sabo manji nyonyo nga chita catalyst ya it ndi alert ndi straight ndi fit okuba it mba straight kyekimu abana batugamba twawulira kama ulire ne bagamba Irubi 99 nti yagwe eddalu amawulire bagawulira nga omanyi naye simanyo bakituufu naye nga omanyi bichi mba kumulamwa blood nanti nagenda boli kumulamwa yesebo abali babyogera ate bali kiki nene waba wagizi baye bati naye nga jene oyinzo kinonyerezako nga ate bo bavaako gwe ko oli endongo gikubira nze kwendya ekintu nkisaba tulira ddala papa project kizo ina okati project empya zijja sayo nabazirindirire sijja kwasa byamanga ate zinagira abayimbi waka ngeri jemba wandikira waka bamozaamu so balindirire kijja masao ne nyimbo wandika enyimba mpandikira ddala sebo nsobodde okuwandika ndi kumpeke lwa supply mpandise ndi mulavu Spice Diana kutemu mu Big Eye Going Aya yesebo okay yesebo akadde kano ochiringira wobeera wa nchiringira site ne Masaka ne Kyotera ne Uganda yonna baba mpise ku shot tusobola chiringa okay yesebo oli mu management ki yani akutambuza oba gogwe malira asa weno kati nze ngwe malira sina management eriawo concert abawagizi bampe ku sente tukole concert omanyi kuba kuteeka mu blood olaba ne ono simanya skin bichi bakoze eki babitex bamusondede bichi ate ngolaba wali ku kiyovu na muyisa bubi yadduka ku show ali wamukube ngoma itansobola nawe abusiba wandisa ate kiranze ndi linguistic tukube nimi nyinyi tukuba German tukuba bichi bana just bana bato abichi obitegera chogamba liye skin mwana mutoko gwe bana bato nnyo nawo abo just kale mu myaka nsinga ko nga 10 naye nga bo bato wamba mugeze mu kuwandika studio ne togena mu kuwandika filika pero itansobola nawe bana bato so pe kapera tuulire akapera vonzi krankosta du gebostag hi vonzi imnami disfitisi untesi shun vischu intag du gebostag hi nkwachanko chamba kubamba leka baposha je abo badde mu Germany badde mu Germany kati zeni nemba twalako ne mu Lugafuro okay yesebo Lugafuro soko tuweyo kuba Lugafuro endongo jina Lugafuro mungi blood amatamu pako ntereka ku sentinale mu abanike fiko kikoti n'endongo ye Masaka lwachi buzibu kyo bwava e Masaka endogo ne bagikuba ekikono kiki abayimbi be Masaka abato balina fitina n'abakulu so tebagaliza 99 kubera wakabi kwa bakimanyi wakabi nete bakibano manya fensulo mu emugga ekintu tukifaba tanga fitikale luga fitikale tubatema n'embale yenzo omulama aliwo abasigadde balina okumanya nti ate bo bikuta ekitegeera Irubi 99 Irubi 99 okuyegekya sawa muzimbi wakuba nalya kali katambula katya nalya mama nalyanga ku ona kulwalirwa mukaaga kusawa mukaaga mu mwezi gw'omukaaga sekendizi mukaaga nalyanga ne site boni ebongereza naddukayo ntabidde queen nkumatiranga serebu wange jakichani abanike tombo wanga tekezawo ngo chaucheni tujja kukola ensi yaffe mu mwezi gwa June wano ku Sentinel 88.1 nga bagita nowhere to be seen get ready for 99 new it coming soon alati engome mpya zili wani wa producer jigwakoze naye nkosa EDD nkosa Ian Pro nkoza Bawa nkosa Nashwanda nkosa Linux nekati gwe kusomoza kiko badde osanze mu ndongo kuba ebbanga lyobulidde
nga tetukuwulira ku media enkokola nyingi enkokola n'amalogo bingi biki okitegeera nga kituufu abali bakuloga siri sure kwekyo naye nga just era waliwo enkyukakyuka gy'olaba mundi n'ogaba wabiki kuba nze ndi wa Jesus yesebo faazango ya Jesus yesebo ye yakuyambako okutereera faazango byanyamba nnyo mwana mbeererawo nnyo blood era ekitovu mbeerayo ekitovu nsaba mu mise yeesooke eyo y'ekkumi eyo gye ntera okusabako eyo n'abasisita bakyali bange nyomba mbaagala nnyo bonna okay yesebo ye Hill B 99 yesebo okay kati omuntu ali ayagala okuba ate nga akuyambako endongo y'okweyongera enamba y'essimu eri etya ayina ekivvulu enamba y'essimu eri 74 074 35 01 799 endongo nga bweri bw'owujulira ekyuse gwe abaana obalaba otya bazze mu katala kadde kano abagamba n'ogamba oyo mwana endongo agiyina abaana ebyaddala sijja kulimba ze ba AK47 mwana obachi ba radio bani biki so bana abaana ndaba bali mu muzanyo blood so baje tubayo ku nyimba lyrics ze bakuba bya kiyaye blood tebakuba message songs tebitwala mu gwanga so gwanga libali no gena maso nga uli anti waliwo kafero basudde biki olaba nga kafero bafa nenga cyana mukake ebudduje yazali bweyo omwezi ngwerabidde omwaka ngujjukidde 1896 esala ze tangala zitujjako ekizikiza ne zituyira emikisa ng'abaana abolweza ayayaya patiri mwana ne mwoyo mutuukirivu abafumba basabira bamutenda bisima tasosola mbatima asabira n'abalema abakolima bali bamutwala panchi zavugira ku baloma salako ekitovu wali mu chachi ku ntana street jam ya osigadde gwani nze Hill B 99 yankwegetya sabula duzita waswa na manjaluga Floland Road ekesta kasita sitima ya Buganda tazikira omukenkufu wa faza ngobya